Francis Kyonga, ssentebe wa disitulikiti ya Amudat, yakwatiddwa akakiiko ka State House akalwanyisa enguzi nga kayambibwako poliisi olunaku lw'eggulo mu bitundu by'Entebbe bwe yabadde agenze okwetawuntamiruka waba ssentebe ba disitulikiti zonna mu ggwanga. Ono avunaanibwa okubuuzayo emmotoka ya gavumenti ekika kya Range ya Double Cabin mu mwaka wa 2017 ng'eno yali eweereddwayo woofiisi ya Ssaabaminisita okuyambako abavubuka ku mirimu mu Kalamoja. Kigambibwa nti emmotoka eno yafuna akabenje ku luguudo lw'ebbombo bwe yali eri ku mirimu emitongole n'etwalibwa ku poliisi ematugga nga wano ssentebe ono oluvannyuma lw'okufuna olukusa okuva waka wa disitulikiti ya Amudat yagenda ku poliisi ematugga n'aggyayo emmotoka eno era okuva olwo emmotoka eno teddangamu kulabika. Mu mwaka gwa 2019 abakulu ku disitulikiti ya Amudat beekubira enduulu mu kakiiko ka State House akalwanyisa enguzi kabayambeko okukwata ssentebe ono. Olwaleero ssentebe ono aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka ematugga Latifu Nakibinge n'asomerwa omusango ogumuvunaanibwa. Range double cabin valued at 130 million Uganda shillings, the property of Amudat local government. You have understood the charge? Is it true? I deny the charge. Wabula ono omusango agwegaanye era wano puliida we Jonathan Wandinda wasinzidde n'asaba omulamuzi akkiriza omuntu we yeeyimirirwe kyokka omulamuzi wamubuuziza bagenda okweyimirira omuntu ono n'amutegeeza nti bakyali mu kkubo bajja era wano omulamuzi wasinzidde n'asindika ssentebe ono mu kabula muliro okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno nga koolwo lwanaasalawo oba ssentebe ono afuna okweyimirirwa. More lenient to entertain you on the 31st. You'll be ready with your sureties, then we can entertain your bail application. Posiano Muchibi, BBS Gambuuze. The state can disclose to you as soon as you make.